Yambe bannaye wannamwandusi bwange wannamwandu bulumazo omusajja wange yanfaako naye ku bintu byendabye kukya musajja oyo afa ate era kabwe bungi nnyo bwe tulina totutunuza kukusabirira mugole jangu eno ngoze nga tumaze Ivan ngoze nga tumaze ngoza tukwita ngalobayo kugenda weru tudewa ati hapo kulabika yangodde wali owa kamera nala kwata mwogera idaro mchikome tutule tunatula muje twekati ono kakati tubadde twagala mama yajja kuwugira abana bavaayo abo tuli mu mbeera mbi nnyo yayamba abantu bagulira emmere naku zino embeera mugiraba enjala yagwa yali atuweereza emmere yali atuweereza ekyokulya ate kakati mukadde twagala Sande batuyambe bemupi beno mama kako ne mama kati mungu tukikira mama yaja ko adi mu gusomba ne mama kako oli mwana ko adi wali weso mukadde nnyo mutayina na mwasi mukadde gawa ndiye bise yuli jali wale jangwa ani kasolo Honorable Kasolo Minister enkwata gye bakutemu omwana wo wagi baba omusango bwe gubanga weeguli tukugaana naye twagala bwenkanya omuntu nga tomuwadde mukisa kwewozaako mukadde ono ayogereko ebimu President ne mukyala Nabbanja mutuyambe naye tunuulira famire nga bwenjiina siinako mwasiriza famire yonna gwe oli abadde akulabirira mukadde mulwadde ogola ala enjaku baba na undo kutamatama wala mpala na manipana ndakwa yo omugati akasimu tekakyenyenya n'omugati abayo kazi mugambye mutya andika amanyago tegera muddi awozi niti yaweebwa ko chance kwewozaako nomugamba ne bamusigamba banga bweri nibigattagatta ne bajjamu nati ate bagamba byonna era bige ogwo mulanga gwokubye akwata wamu otodda mu nnyo mabbali siga olina kubuuya n'obulumi bungi nnyo basiba omwana wange ate alina kufanire gyalabirira nnene nange
ndi mulwadde nalwala abeerawo yabadde antambuza mu malwaliro kyalina antambuza nga n'omulwadde muto wange naye natubeerawo fenna tuli balwadde tukyalina buyambi bwonna kati neŋŋamba omwana wange yasibwa mu bintu byesitegeera oba omusango gwaliyo naye yaliwozezza nga tamutwala butwazi ki komera munyambe gende wa pulezidenti bwa pulezidenti bakuwoza mu kooti yawoze oba gumusinze tulabe enso ebituufu naye okumusiba obusibe nga tulabye ensonga yonna era nga sina kumatira ate nga nange obulamu bwange butono nnyo n'obulumi bungi kubanga sikyakola mulimu nagumu tulabasola mu ddwaliro era obulamu bwange buli awo butono nnyo naye n'abaana bange babasinga bamulekwa kati abadde abalabirira oyo yabadde atulabirira ffenna gwe baasiba nsaba obuyambi bwonna okuva lwe baasiba omwana waffe Ponsiano Lwakataka tulina mirembe banga nze nalwala baze yafa tulina obwana buno buzzukulu batulekera ffenna twekunganyiza wano wa mukulu waffe yali atuyamba katukyalina buyambi abaana tebalina kye balya n'okusoma kati kuno kutuuse tulaba sente zibatwala mu ssomero obulumi bunni basitambula nakutuka omugongo njavula bwabuzi kati baye tusaba naye batuyambe omwana waffe yadde bamweyimirire tumanye ekituufu baliyo baliko okumusimbasibibwe batyo kubanga tutulina buyambi tubonabona tutulina kyakulya ensina mu embeera mugiraba assebo Mr. Kasolo Nantongo mutuyambe tulina buyambi tubonabona na sente zetwala mu ddwaliro tuli wano ne muganda wange nange oba nteeka omubazi yafa n'obwana obuzzukulu mbulaba tulina sente zibuliisa muvayo bannange mulamule mu nsonga zino omuntu wafalamule n'obwenkanya. Mr. Ponsiano yeeyimirirwe era nsuubire tasobola kudduka asobola okujja otuyamba ate nsuubira tayamba ffeffekka bantu bangi bafiirwa abantu baabwe ne batasobola kuyamba oba famile oba ab'emikwano baabaawa nze sirina kukyenjogera ku mwami Ponsiano azza nnyambako ku bwannamwandu n'abo abaana naye kati kyensaba gavumenti bonna abali eyo batuyambeko asobole okweyimirirwa aveeyo awoze ng'ali bweru asobole okuyamba ku ffe bannamwandu ne bamulekwa nsubire n'abantu abalala babadde akola ki babadde ayamba teyajja nti oba awozesebwe oba bamusingisa omusango naye bamusindikayo buki busindisi ne bamusalira omulundi gumutwadde tusaba bamuleete mu kooti asobole okuwoza kwogwo omusango gwakola ki ogwamukwatibwa bulijjo nsubira nti era abantu babakwata ne bajja ne bakola ki ne bawoza omusango ogwo we guba gumusinze baba ne baloya baabwe ne bajja ne baguwoza ne balaba ekiba kikola ki ekiba kiddako naye ate y'okuleetebwa ne bamusindikayo busindisi nti omwaka gumu n'ekitundu awo kiba kitegeeza kiba kiraze obutalaga bwenkanya bannange tusaba bwenkanya buli musango gwonna gubeerako ne fayini so batugamba nti yakola criminal trespass bagamba nti yakola malicious damage so tusaba nti bwe baba bamusayira wakiri badde bateekawo ekibonerezo nti weekiti ne bateekawo n'engassi wakiri n'asobola okusasula engassi naye tetuliba matifu nga famile tuli bubi mukadde mukyala ali bubi tulina abaana bayitirivu nnyo tulinayo bamama baffe abato tulina abantu bangi nnyo Lwakataka be yali alabirira naye bali mu mbeera mbi nnyo so tusaba gavumenti oveeyo tuyambe President Museveni tuyambe Honorable Nabbanja Honorable Kasolo Mpalanyi ono muntu we waffe eno tusaba Geoffrey Lutaaya Honorable Nantongo mutuyambe bannaye mutuyambe tuli bubi nnyo tufune obwenkanya muganda waffe basole wakiri okumuwa bbeiro abasole okumweyimira aveeyo mu kkomera akomewo tuli bamativu n'enkwata gye bakuttemu omusango kubanga tosobola kukwata muntu notamuwa chance kwewozaako bwe n'osalawo nga dikiteeta n'ogamba nti ono kaba mutwale butwazi ebbanga bweriti bamusibe n'omusalirirawo oba tukozesezza bwenkanya kati ffe ng'abamu ku bakozi n'abalumirirwa eggwanga lyaffe lino okusinziira nga bwe litambula tusaba buli gwekikwatako yenna tusaba sebo mwami pulezidenti mukyala Nabbanja njagala ogenda ogoberere nnyo ensonga zaffe kubanga Ponsiano ali omu naye abantu balabirira mu gavumenti eno bangi bakwatiridde abantu bangi bannamwandu bangi abaana bangi naffe kennyini ebintu byonna byafa tetukyalina mulimo nagumu gwonna gutambula kubanga mukama kasita bamukwata emirimu giba tegikyali
tusaba gavumenti ya mwami Museveni, nsaba bannabyamizannyo mwenna bannabyamizannyo muveeyo mulwanire munnabyamizannyo wammwe. Olwo kiri kwoyo enkya kijja kuba kuggwe. Tubasaba mwenna mukole ekisoboka. Tetugaana musango nti weeguli naye omusango si gwegwo omusango ogugaana omuntu okweyimirirwa. Lwaki Ponsiano teyeeyimirirwa? Embeera tuyisiza bubi nnyo kuba mukama waffe bamukwata. Emirimu gyesibye nani yatumya piki z'empaka ziganye okutuuka bitwala kyali kitambula kyonna. Tusaba gavumenti ete omusajja waffe mutambuza emirimu. Naye tusaba ekintu kimu afune justice asobole okuva mu kkomera. Bamweyimirire asobole okudalwaninga emirimu gye bano bonna bakozi bannange tetukyalina we tubeera kuba already yabadde atubeererawo. Balo bamukwata tulaba kitambula. Motoka twali tuzikanikanga tufune emirimu nga tufunira emirimu ne tukola. Motoka nga zifa besimu ne tugenda ne tukola ne tufuna kaseera.